nteekateeka okukendeeza obungi bw'abaminisita okuva ku 72 mbatuuse ku 23. Buli minisita gwe mulaba gavumenti emuwa emmotoka ebbiri ennene ebbiri ezifaanana ng'eno n'ezisingawo eno. Eno emmotoka empya egula $4,000,000. Tegeeza nti minisita alina $8,000,000 mu mikono gye. Buli minisita buli lwagenda wabweru gavumenti emusasula $2,220,000 zakulya nakwebaka. Bw'amalayo ennaku 10 ze $22,000,000. $22,000,000 olwaleero zisasula abasomesa ba primary 10 omwezi 10. Minisita bamuwa omusaala. Minisita bamukolako era bwe muba mubatunuulidde embuto ziri wano batambula n'ebijja ebiziweweeta. Njagala basaba ne banyabo n'okubasaba tukendeeze obungi bw'aba MP. We tunaamalira akalulu nga tulina ba MP 435. Buli MP gavumenti emuwa emmotoka empya. Buli MP gavumenti emusasula $2,000,000 omwezi. Buli MP buli bw'atambula wabweru buli lunaku gavumenti emuwa $2,000,000.